Kitalo nnyo nnyini ddala basatu bafiiriddewo mbutalaga songa 16 babuuse n'ebisago eby'amaanyi. Babi Facebook emunoonya olw'okuleeta eng'ombe empya songa omukyala Farida Nakazibwe avuddeyo n'abaako by'atangaaza ku muwala we omukulu. Ngenda kuba mbikutuusaako oli ku Vika Exclusive wamu ne Wonderboy UG YouTube channels abiri ezikyasinza okubeera nga zisaasaanya amayengo gaze wala ddala. Happy New Year to each and everyone. Already ya subscribe nga ku channels zino ebbiri. Proudly sponsored by Hajati Kalodo, omusomi w'edduwa guno omwaka weegiriise obulamu bufuula ekyenjawulo ng'ogenda ne wettanira edduwa ya Hajati Kalodo asangibwe Wakiso mu contacting ku namba ya black ku namba y'essimu eri mu kabokisi aka black eyo gy'olaba. Omukyala Farida Nakazibwe avuddeyo n'abeera nga chattingako ne muwala we era ng'ono avuddeyo n'amugamba nti kasitaddayo ku ssomero n'apafominga obulungi okumala wiikisi 3 ye kennyini ajja kutwala obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga amuwa essimu emanyiddwa nga Tekino Akamani 18 so nga ate ye Bobi Wine ne famire ye okutwaliza awamu bavuddeyo ne babeera nga bakola obubaka obw'omwaka obugutandika. Balina akazanyo ke baleese akefaananyirizaako game emu abalabako ku firimu emanyiddwa nga Squid Game. Kati Bobi Wine, Babi ne Solomon Kampala bavuddeyo ne batandika ka game ak'enjawulo era nga kano katandise okubeera nga kakolwamu challenge ez'enjawulo. Akantu kano ke bakoze kalimu obubaka obw'amaanyi era mu bwo Bobi Wine alina entanda gy'asibiridde buli muntu Munnayuganda n'oyo awulira nga yandyagadde enkyukakyuka ey'obulamu bwe mu mwaka guno. Ngenda kuba nkuwa amaloboozi nga Bobi ye kennyini akuwa obubaka obwo asonga te bwe mba nga tiddeko ddala eggulire erya Babi Kyagulanyi Ssentamu we yasinzidde ku Facebook page ye n'abeera nga akola posti n'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku basuper tingatinga abavuzi ba greda mu bufunze kyabadde ategeeza era nga kati ye posti eyasaasaanye ne saturatinga era essaawa zino buli muntu kyekimuli ku mumwa. Bobi we yaviiriddeyo kubeera nga akola obubaka obwo ate kekadde kekamu Babi we yagenze maaso n'okubeera nga postinga yasoose kukola bifaananyi bino n'abipostinga abantu ne batandika okureactinga ku bifaananyi bino ne bakomentinga ku fashion. Oluvannyuma lwa fashion okumuvaako ababadde bali awo Babi najja n'abayiwamu omwaka katugutandike n'omuvuzi wa greda tingatinga lukulwe Babi osobola. So bwebwe obubaka Babi bwe yasobodde okubeera nga ayisaawo ku kibanja kye ekya Facebook n'abeera nga budedicatingira eri abangi nenga angenda kuba nkutwala mu story endala eddako nga nsooke kujjukiza Hajati Kalodo akulombera dduwa toweerabira. Kitalo nnyo abantu basatu abafiiriddewo mu kabenje akabadde ku Jinja Road mu Mabira Forest era nga bano abafudde kuliko omukulu amanyiddwa nga Kalema Yunusu eno nga yabadde driver w'emmoroka ekika kya Primo era nga ye yayingiridde no trailer ye yabayingiridde ne bagoyagoya nga bolaba ebifaananyi ebyo moroka yonna neggwawo. Mubaddemu omusajja omukulu omulala amanyiddwa nga Lutwama Rajab ngono wa myaka 48 bambi naye yafiiridde mu kabenje kano. Ekisinga okukwasa ennaku ennyo mulimu omwana omuto ow'emyaka egitannaba kubeera ow'emyaka 4 amannya ge gatannaba kubeera nga gakakasibwa naye yafiiridde mu kabenje ka moroka kano. Poliisi evuddeyo nebeera nga eyogera ku kabenje kano wabula tennaba kubanga evaayo kuwa kituufu ekyaviiriddeko akabenje kano naani yabadde mu nsobi wabula bwe weetegereza kiraga nti trailer ye yayingiridde emmoroka ey'ekika kya Primo. So ate ku ludda olwa Nubian Masanyu Merero olunaku olw'eggulu babadde bali mu bikujjuko abantu babadde bayingira omwaka nga lwe lunaku lwabwe olusoose nga Nubian ne famire ye yonna okutwaliza wamu egezaako okucelebrate
celebratingira amukyalo ono amazaalibwa amalungi. Abantu bangi bavuddeyo ne batandika okubeera nga abacelebratinga oba nga bamwagaliza amazaalibwa amalungi omukyalo ono omukyala Nubian Lee. Mwabo mwe mwabadde ne Babi Kyagulanyi mwennyini okola posti yagenze maaso n'okubeera nga emukongratulating era ne bagamba nti akabanga ke babeeredde awamu bamwenyumiririzaamu ng'omukyala eyajja okuleeta enkyukakyuka mu maka n'okubeera nga asobodde okuzimba bbaawe n'abeera omuntu asinga ku biseera biri Nubian bye yabeererawo nga tannaba kufuna mukyalo ono. Mulala amanyiddwa nga Ediawe naye avuddeyo n'abeera nga congratulatinga omukyala Nubian Lee n'abantu ab'enjawulo bangi nnyo abavuddeyo ne beegatta ku mazaalibwa ag'omukyala ono. Anzikiriza nkujjukize nti Biva Organic abasangibwa ku Access Building Lubaga Road atawaanyizibwa ekika ky'endwadde yonna bakugamba jangu mu mwaka guno omupya. Totya bisale tebakulembeza sente bakulembeza bujjanjabi services nobeera nga ojjanjabibwa n'eddagala eritalina bulabe eddagala ery'obutonde. Basangibwa ku Access Building Lubaga Road yitayo obeere nga ojjanjabwa. I sign out.